kitonsa tebamumpimira nti bamuteekako bwe bati naye tebamukola ki naye tebamupimira ku Grace Can. So I wish him well. N'omwagaliza obulungi kubanga muzeeyi wange tatera kusisuubira alabika mpozi nga asabiriza eyo naye kyemanyi nti si musabirizi honestly. Naye namwe abavubuka abalala muwase bantu tugenda kati ffe mbakazi basatu eriyo omuwulu atannawasa olinda ki okuwasa tekikwetaagisa kuba na ssente nnyingi. Ojja ogamba otya? Sirina tabu kyekiriwo gye bulungi akanyirira emikolo kye gyakoze n'ettama lyeyongere. Ettama lyange bulijjo lyeryo nze sigejja sikogga. Lwaki wasaze okukola omukolo ku Valentine olw'omukwano omungi ki? Olidde nze love doctor. Kiki? Nsuubiramu ki? Kiddemu gumumpulire? Nze love doctor kojja kitonsa love doctor. Eyo nsuubiramu ki? Kole ojja batukubya akavulu mama. Si kabulu. Anyway, abatabisobola bakirabanga ekipya naye ababisobola bakimanyi bisobola. Abantu baliyo nga bamanyi omukolo n'alengera Namatovu ate balabye mukyala mulala. Namuwasa 5. Oyo namuwasa dda ali waka. Nenagambye ebyakyebuuza yatabimanyi. Ndi musajja nteekeddwa owasa. Ndi musiraamu nteekeddwa bba n'abakazi bana. Kati nina abakazi 2 mu 9. Atabimanyi wakufa. Like abantu bavudde ne bakweza messages ez'enjawulo nti nga congratulating on social media everywhere. That's when even n'omukwano gw'omunaba na congratulating. How did you feel? Ani? Grace. Of course yateekeddwa okunjuzaayoza. Why? Kuba mukwano gwange. Ate kati gwe kitegedde kati yategeera omukolo guno emwezi mulambe emabega. Lwaki yabadde? Tekwabaddeko bayimbi yandizenga muyimbi. Nga mukwano gwo. Yandizenga mukwano gwo. Tekwabaddeko bayimbi yandizenga muyimbi. Oli mukwano gwange wabaddeyo? Wabadde gwa family. Ebiseera ebisinga kati ffe ebiseera ebisinga tukuba talaabu. Bana abayimbi abayimba talaabu batono omukolo ng'ogwo ogwannika. That's why abayimbi tebabadde. Naye bwe tuba tukola embaga it is okay. Tuli bayita. Obwakabaka si surprise. Eyange yabadde Valentine surprise. Nayogeramu n'omukyala ne mubuuza kikyosinga okuwulira akalabo kikosinga okwagala ku Valentine. Nangamba nti omuntu bw'akyalako ewaffe. Kyekimusanyusa. Nengendayo nga kyekimusanyusa. Surprise tebazi kolera budget tebazikolera meeting ntugenda bugenzi kola ka surprise ko kakubeko omuntu yabadde just ka. Of course nzo okuvedde ebintu byange tesagala nnyo bibeerenga abantu babitegeera kubanga muntu muyinza oba mutegeddeko na bitono ng'ebinene bye mutategedde. Family zirimu ebizibu naye ekintu kimu kyokka kumaintaininga bizibu ebyo kubirabanga ebyangu kubanga buli kintu ono kirabanga kizibu embeera ejja kukalubirira. Ekyokubiri omukolo gwa Kabaka weeguli naye nammwe abavubuka abalala muwase bantu tugenda kati ffe mbakazi basatu eriyo omuwulu atannawasa olinda ki okuwasa tekikwetaagisa kuba na ssente nnyingi. Kati nze saakoze na meeting saakoze kintu kyonna naye twakoze akantu kaffe akali simple ne kaggwa. So bw'obanga oyagala ate kyanguwa nnyo nze nayanguyiddwa nnyo tegejjadde na surprise. So yali tansuubiramu kinene era akakatono keyalabyeko keyabadde ansuubiramu. Bubaka ki bw'olina eri mukyalawo omugole ebigambo kimanyi bijja mujjako bingi naye ntanda ki lw'omusibira nga mukyalawo? Anywa amazzi gamubeere mukamwa. Ate alina amazzi mukamwa ayogera. Entanda gyengenda omusiba ecupa y'amazzi temuva waakolera anywa amazzi olwalo olabako kyebamugamba nga abatika amazzi sinaye yekka nammwe abalala eyo olaba nti ebigambo tosobola bimaintaininga oba n'ekizibu ecupa y'amazzi tekuvawo oli bwe boogera ng'onywayo kutuzi ng'osirika ate alina amazzi ayogera mukama. Jebani amanyi. Yeah. We were once friends. I mean, we are friends, you get. So I think amanyi ayinza okukirowooza bw'atyo bambi kuba alabika alina Grace oli gwe yali amanyi okitegeera ne kati Grace w'ennaku zino mugumumu
gwakalubamu. Yeah, sisobola kola post eyo nga nkaaba. Though it hurts, honestly. Yeah, umanyi nze ndi muntu ali very real. Yeah, it hurts, but then life goes on. Abantu bangi obulamu busigala bugenda maaso. Kitonsa tebamumpimirako nti bamunteekako bwe bati naye tebamukola ki naye tebamupimira ku Grace Can. So I wish him well. N'omwagaliza obulungi kubanga muzeeyi wange yanyamba yanteekamu amaja nenyimba nemba wakabi nenjoga Kampala. So I think sisobola beera na hard feelings ku mukulu Kitonsa. Yeah, ate tekitujjako okubeera nti mukwano gwange. Yeah, he's my friend and of course life goes on. Chichi banange. And since I'm not God, engeri gye siri Katonda, I'm not here to judge people. But I pray it doesn't end in tears as people want things to be. Abantu ba Uganda mne bagala bintu bikomerekeredde maziga. Naye Allah kyagase, is it Katonda? I don't know. Tosakigatirula. Ffe tuli just bana b'abantu. So that means it won't end in tears. I think Katonda gambe siri Katonda. So I don't know. So about Cojection, so ngambye nkusigira ekifaananyi. Ekituufu. Cojection sa muntu ono kyonna kyenjagala omwogerako. Ye musajja one of the two real men bensanze mbulamu wange. Ng'ogyeko ebizibuzi bwe bibadde nga bibeerawo. Cojection se kisookera ddala alina love. Ekyokubiri bambi alina kale ekisayi ekireetera abantu abalala obaolyawo to use him in one way or the other. Then kyemmanyiko ekirala atya nnyo okuswala bambi kati mwe buli omu musabula kibooko mu camera, so kimu feelings are small. The other thing ayamba mulabe nga ayamba abantu bangi. So I think Kitonsa, the other side of the story, simanyi nti Kitonsa wadde kikyosinga okwagala tatera kusisuubira alabika mpozi nga asabirize eyo naye kyemanyi nti tasimusabirizi honestly. Ogambye wakisa ekisa kino ekiri nomo ekisa ekyokugambira abantu tonsabula nedda. I think everyone has their own destiny, my dear. Gwolooza nze ngenda kukomekerera ntya oba olowooza ensi eweddewo. Hey, there's still guys out there baliyo. So I think it is okay. It was the girl's luck, maybe. I wish them well. Sijja kwegumya nnyo nti oba it doesn't hurt. Of course it does. Okujjako ng'oli muzibe w'amaaso oba nga toli human oba nga weefuula nti omutima gwakaluba, which is wrong. But nange he moved on and I'm moving on too. Look at me. Excuse me. Ne buzibu ki obuliwo wakati wa Kojja Kitonsa n'abakyala tulengera tebalwawo nga bali mu relationship. Kye ekibaleetera okuvaayo. Simanyi nnyo nemanyi nga nze ebyo siyinza sivangayo ko. Akyali mukazi we. Ngamba shit happens ebyo ne bigwawo obulamu ne busigala nga bugenda mu maaso. Ati n'abalala bavaayo nga nawe wavaayo. Sibamanyi abalala wallahi abalala sibamanyi. Grace weegumya. Negumya ntya ekireetera okuba me. I'm not faking, no. Simanyi honestly, so akwogera ku bakazi balala nze besimanyi. Nze mmanyi nze you get nze kale njogera binkwatako. Kati kugwe naye mwenani yali alina obuzibu. Those are personal issues. I can't just come out and start saying blah blah blah. Yeah, ebyo by'abantu nga obwongo bukola mpola ne kati nze nagamba ekintu kimu sikina buzibu na Kojja Kitonsa. Muti nasetolinga ku ndongo yampasa. Love wa Jason. Love. Sende kato nyumiza love. Era bugojogera ko n'obujayi bungi. Nedda bambi. Ogwange tekundamenyeka. Lwaki gawe tukumanyi. Tosobola kwesonyiwa bintu byako. Lwaki? Byakwegatta. Batya? Sirina buzibu wakati mu relationship bbiri zokka bannange. Kale gwe omusajja gwe wandyagadde ofuna bisaanyizo ki byalina okuba nabyo? Kuba byebisinga okulemesa. Alina kuba nga alina knowledge ng'atya Katonda, that is all. Yeah. Kyokka ng'atya Katonda. Nale nja mufuna. It's still early for me. Bangi abamutya naye era still ne baawukana. I don't know. Mukama gwanaleeta kasita nabanga alina qualities zenjagala. Grace Can yavuddeyo na postinga
bambi n'ayagaliza Kitonsa ne mukyala we obufumbo obulungi obulamu obulungi kwegamba buli kimu ekirungi. Omukyala omulala gwe yawasiza atali wawaka kati twagala otubuulire gwe ng'amanyi Grace Khan eyalwa naye ebbanga. Grace Khan ekintu kino yakikoze mu mutima mulungi oba kwegumya naga waika negumye postinga ekijja kijje. Kubona osekererani eyawasiza negwe balekawo namala na posting nga congratulating gwe bawasiza omupya. Abantu babiri bonna banjawulo baire bagumu nnyo kitegeeza abantu bali bagumu nnyo apostinze mugumu nnyo neyawasiza mugumu nnyo kuba ekisooka bambi kansooke mala okusasira omukyala ali ewaka n'atera naye ngenda mugamba kimu nti akole ki ngenda mugamba kimu nti naye mwenyini yekole ki yenoonye oba yeetereze naye kuba omusajja wagambira nti nkuleseewo ngenda nfunye omulala ate omupya nno va ku kyokwera nti nooba ki abula omupya ngera ne mawulire mbadde mukimanyi nti kibaddengawo ngera bagamba ono oba is mama Namatovu mukazi wa Kitonsa like everyday nga kiyita ku mawulire n'ababeera nga bakuleseewo mama Namatovu ng'ate olina n'abaana oli nawasa nagenda nanayiza omukazi omulala emabbali nga omukazi oyo amazima talinaako inki yenna oba kitegeera nga talina nti oba ayina mwana oba ki baire simanyi oba ayina omwana batayina naye nagenda namwanjula namuleeta ewaka. Naye era kyekimu n'omusajja ekigambo bwenzi nakyo lwerudda si kirungi kuba nti lwogamba nti oyende ekireetera omusajja okugenda at times sente enyingi zisobola okulesaawo omukyala gwokola ki omukyala gwoyagala ng'olaba nti wazifunye nyingi ebitiwe ebitwe ng'olaba weetaaga omukazi omulala ojjewo oli oba okitegeera ng'olwokuba omulaba ng'aba akaddiye omukazi aba takaddiye oba okitegeera aba takaddiye naye ffe abasajja fe abamutunuulira ennyo n'olaba nga akaddiye oga yayimba mbu gy'otanavugamu eba mpya yes ne bakuleetera UWZ nga bali bagivugamu emyaka 10 emabega waliwo agifuna n'agamba naguze motoka empya oba okitegeera so nze kyenja okugamba n'omukulu oyo naye akole ekintu kyekimu mukazi we gyebuliva ne gyebujja omukazi abeera naawe okuva ku 0 mpaka waggulu eri ye mukazi ayinza okugumira buli kimu ekikyo era yatasobola kukuvaamu ne ku lunaku luli oba okitegeera abula atera n'omukazi bunoonya nnyo kiki ekireetera omusajja okubeera ng'ava kwono nadda kwono amaze ono nadda kwono ate namuva kwono nadda kwono ate n'amaana agamba ate ne gwempasizza mu kimulala mu kyo mulimu ebintu bibiri ayinza okuba nga omusajja mwenzi nga n'ono gwe bawasiza gwe batadde ewaka naye akyerinde kijja kujja